Walukagga okola ntya replacement eya Sseggona n'oleeta Walukagga mugende mumuwe bannyammwe Sseggona mugende mumuwe bannyammwe mugende mumuveetinge twamubawadde tali kaavuganya si mumutegeerera Nuupu ye Sseggona agendeko ewaabwe Burundi Burundi waliyo parliament si mulundi Sseggona Kasibante Moses Kayibanda Muvawala Yusufu bali luno Barundi ensonga ziri ssatu ezamumisiza kaadi tabadde lawyer eri ekibiina tabadde muwulize eri ekibiina olidde ekyokusatu abadde hayatu munafiki kwaniriza nnyo gwatulaba kwemboozi mu yugi webale nnyo balire ddala okutulaba yonna gy'osinziira agange nze Geoffrey Mayanja ndi wano ne New Isima alubega ekibibi olunaku olwaleero agenda kutubuulira ali mu ssanyu oba ali mu maziga oba ali mu maziga n'essanyu simanyi butya bwayimiridde naye ffe siyongeraga ng'omunyiikaavu kiki nayo yagobaagoba nayo bagibonyaabonyeza nnyo kati ne bwe gaba masanyu esigala egubye yaguba kaadi zaafulumye era njagala weebaze ekibiina kya NUP twali wano ku Sande n'osaba gaba nenjagala mumpeere Geoffrey Lutaaya kaadi mbegayiridde kuba bamutamuwa atengenda kunyiga nnyo ku luno bamuwadde ssebo kaadi Geoffrey Lutaaya waliwo omubaka w'Owerubaga Kawalya Abubeika naye bamuwadde kaadi ani omulala gwe wadde oyagala Zaala Luyirika wadde bamugye Kampala naye Makindye bamuwadde Makindye West gye bamuziza era gye yasooka okusaba oba gye yasooka okusaba luli ne luli n'amala n'akyusa n'adda e Kampala naye bamuwadde awo enteekateeka zino zakusanzeewa amawulire gakusanzeewa kansooka okwebaza ku kibiina kya Nuupu wadde mulimu ebyasobyemu n'embeera temuli kyasobye mulimu akatonotono tewali kyasobye na kimu nsooka obbeebaza olw'okumpeera omwana w'e Kakuuto omwana oyo mulekwa tulina mukwata mpola omwana w'e Kakuuto bamugiza kaadi bane temujjanga okwo temugiranga ddala mbazaako okwebaza okumpeera Haji Abubeka Kawalya banne kyemwakoze temujjanga okwo Abubeka Kawalya muntu w'abantu saabayambi saabyabufuzi buli kimu kyonna nziramu okubeebaza Haji mulya nnyama leero si yabadde alya ennyama leero ndowooza anaalya ŋŋamiya banne mwebale nnyo mwebalire ddala nzeewo okugirawo Nalulungi w'eggwanga Nalulungi wa Uganda Nalulungi wa East Africa Zaala Luyirika banne mwebale nnyo mwebalire ddala nziramu okwebaza Samafias Walukagga bano ate mwansanyudde nnyo era mpuliddeyo abasiru kiba kivuma ekyo kivuma baweewe mpuliddeyo baweewe ogonzagonzezaamu mpuliddeyo biweewe Nuupu tetegeera eddira ntya Walukagga Sseggona n'omusikisa Walukagga Sseggona mugende mumuwe kaadi ewammwe mwe biweewe mugende muwe Sseggona kaadi ewammwe tetuwaga tumanyiira si mumusalirawo Nuupu mwe mwabadde mwagala mwalibadde nammwe mukola interview eyammwe mwalibadde mukola vetting eyammwe Sseggona mugende mumuwe kaadi ewammwe era mpulidde biweewe olaba nawe gundi gwe nakolanga naye ku lediyo onyiizizza Mizaya Edi Mizaya nenga oba mpewe kuyingidde nnyo naawe Edi Mizaya naawe ononsonyiwa oli mukwano gwange Sseggona bw'oba omwagala mutwale Sweden Sseggona Mizaya bw'oba omwagala mutwale Sweden omuteeke mu mpewo naye azimba amatama nga ggwe Edi Mizaya yazimba amatama gamulinga nga Kasibante Sseggona bw'owulira nga Edi Mizaya omwagala mutwale Sweden azimba amatama naye nga gwe bw'ogazimbye wulidde ate mutumanyiira Nuupu yali ekola vetting nammwe mwalikoze eyammwe ne muvetingira eyo
ffe Sseggona yajja tamanyi na byabufuzi nga tasobola na kwogera mu bantu. By then yali Katikkiro ow'ekitiibwa Dani Muliika Ssemwogerere. Yali Ssemwogerere n'atuyita twalinze Lubakyoya mukyaba Zakariya Munnakayiba ne Umar Webugoloobi twali bataano nga ffe tukankanya ensi. Katikkiro mu Lwanyammuli n'abaleeta muzimbe Sseggona n'Empuuga. Kati saffe twagaana mwali mulabye era nawudde biweewe Walukagga okola ntya replacement eya Sseggona n'oleeta Walukagga mugende mumuwe bannyammwe. Sseggona mugende mumuwe bannyammwe mugende mumuveetinge twamubawadde tali kaavuganya. Si mwe mutegeerera Nuupu, si mwe mwogerera Nuupu, si mwe musalirawo Nuupu. Wulidde mugende mumuveetinge. Ako akasajja kabadde tekawa President kitiibwa. Ako akasajja kabadde kanyooma. Ako akasajja kadde kamanyi nti Uganda kaagimalayo. Ye Sseggona agendeko ewaabwe Burundi. E Burundi waliyo Parliament. Si mulundi. Sseggona, Kasibante Moses, Kayibanda, Muvawala, Yusufu bali luno Barundi. Sseggona agenda ke Burundi. Teka ku disclaimer. Sseggona ebigambo byoyogedde byange nze Isima Lubega. Si bya mukutu byange nze Isima Lubega. Bakuba disclaimer ku CBS. Sseggona, Kasibante Moses, Kayibanda, Yusufu bali luno Zonto Bukenya mu Amerika. Ulidde Barundi bagendeko ewaabwe bafugeyo. Akasajja kabadde kabi nnyo era tekiki yansanyudde. Sikasajja musajja kale omusajjawo Ulidde si wange naye musajja bagoola agamwa kale ekyo nkimenyeewo baweewe mwakoze bubi temusobola kukola replacement ya Sseggona Walukagga Kisodde Walukagga musajja mulungi musajja mugagga Eva Smart Saabayimbi ate Walukagga lulenzi luto njagana kumusiramula. Musajja mukatuliki sebo. Nja musiramula. Ulidde Walukagga ina all factors. Self-contained. Full package. Ngozanyisa Walukagga. Mama atugamba tuwe Walukagga. Takubibwa panel beating and spraying. Very good. Takubibwa panel beating and spraying. Atuukiridde gwa muzanyisa oyo. Buzibu ki buyinza okuba nga bwamisiza Sseggona kaadi gwe buyinza okulaba wabuga nti ensonga eno n'eno ekisooka butaba loyo eri kibiina bwe tuba tusookerako kubanga tulina abantu betugenda okutunuulira ababadde bali nnyo mu kakuŋŋunta n'okubeera nga bakubaganyizibwako nnyo ebirowoozo katusookere ku Sseggona. Ensonga ziri ssatu ezamumisiza kaadi. Tabadde loyo eri ekibiina, tabadde muwulize eri ekibiina. Ulidde ekyokusatu abadde hayatu munafiki. Hayatu munafiki ye muntu munnanfuusi. Juzi wano yavaayo n'agamba ayagala kwesimba ku Bobi Wine. Juzi n'atakoma ku ekyo n'awoza Nuupu bwe temuwa kaadi yajja kujjanga bwazze. Yakyogera n'ekyo. Yakyogera. Katwagala ajje oba alina amaanyi jangu. Ekirala Sseggona Nuupu Sseggona ofuze emyaka 15 kiki kyeweerabidde e Busiro? Kiki kyeweerabidde e Busiro tukikuŋŋaanye tukikuleetere? Ffe Nuupu twajja kuzimba byabufuzi bipya. Nuupu teri ku byakuzimba kulemerako. Ofuze ebisanja 14 Busiro eyo gy'olaba efugwa ekisanja eki kimu niye agifuza bisatu. Mubadde mwagala ki? Era nze baweewe banyiizizza. Baweewe buli weewe yenna mutegeke vetting mugende mu vetting Sseggona mugende mumuwe kaadi eyammwe ne temumanyira kibiina kya mwana.
buli kiweewe kyonna mukole vetting yammwe nga yabiweewe wulidde mu vetting Sseggona mumuwe kaadi naye temumanyira kibiina kya mwana temutuleeta ku kamanyiiro bani twabage katwafuuse nnyo Isima Lubega ndi nnyo Isima Lubega buli amanyiira Nuupu tujja mugaayagaaya simwe mwatondawo Nuupu simwe mugiwa amagezi simwe mugiwa ekyokukola gwe bw'owulira nti Sseggona yakulumye mutwalo wa Mpuuga nalabyikawo posita awo nga posita ya Mwami Mpuuga nga eri mu kifaananyi kya DF eyo mutingi timwajjidde kati simanyi tino babituufu oba just bantu bakubye bukubi kipande ajja kubaka bwa palamenti one tugenda mugayiza Masaka Mwami Mpuuga naye ŋŋamba waliwo ekifaananyi kya gundi ekifaananyi kyani kya Sseggona agende wano nkikulage agende mu bidibo bye agende mu bidibo bye agende mu bikonywa bye ffe twafulumizza bikonywa agende mu bikonywa bye kale nga mugino nyampola mpola waliwo omukyalo omulala gwe bayita ow'Emitiyana omukyala Joyce Baagala naye tebamuwadde kaadi eyo bagiwadde omukyala omukyalo ono azannya emizannyo gwe bayita Nabbosa gwe bagiwadde olowooza ye kyekiyinza okuba nga kimulemesezza naye kuba nga tabuuba kaadi kubanga ensonga naye zibadde bbiri esooka tabadde loyo mu kibiina ate abadde alinnye ewa Mpuuga n'eno kati kalinnyeko wamu kati kalinnyeko omulundi ogumu kalinnyeko omulundi ogumu ate tugenda kufiira Mitiyana kati Baagala wali ofuna emitwalo 3 ku leediyo gaali sente mmeka leediyo zigaba emisaala ye wamwe mufuna mmeka iba ne mubajje Mungu tagenda ku Biraali mukaga kitundu anti gwe ngambye nti enyo si Biraali ogambye enyo si Biraali FM kati Biraali FM egaba emitwalo 6 n'ekitundu mubajje obbi obusiraamu mubajje ojolonza obusiraamu n'obusiraamu tebugala kusonyiwa mubajje omukyalo Joyce Baagala ezimu ku nsonga eza mumisiza kaadi okuba nti abadde alinnya wa mirundi ebiri katwagala alinnye eri ne mu NUP katwagala alinnye eri abeereko wamu edda baatukubanga n'otukuba ewaka lwaki ozunga nnyo tuulako wamu kati ne Baagala atuleko ewamu ffe eka baatuwuttulanga olinganga ayawunye mu bigere by'embwa lwaki ozungazunga omwana omuwempisa tatambula kati ne Baagala tuulako ewamu twazzeyo ku nnono yaffe eya Buganda Baagala tuulako wamu obadde ozungazunga nnyo katuulako ewamu so naye Baagala okusomozebwa okwo naye kwafunye sayidi awo era nebyeko n'abagamba awo ndi naye kadi bajja batya Nabbosa biki kuba kati omukyalo ono ya ONRM yani Judith Nabakooba agenda bayita mu nkwawa era ekyo ekifo kiwedde ebyo ebintu biba bisirusiru lwakuba waŋŋaanye Nabakooba yansanga mu byabufuzi Nabakooba yali mu poliisi nze nasooka n'okuperereza Nabakooba okumuyingiza ebyobufuzi okakasa nze nasooka n'okuperereza Nabakooba twali ne Muwanga Lutaaya RDC ne tuperereza Nabakooba yatuwanga amafuta ne tuperereza Nabakooba nga ebyobufuzi mbitya banne poliisi tenzikiriza twali nze Muwanga Lutaaya n'omuwala oba Aisha Museveni Nabakooba atuuka ng'afiirwa maama we nga tugenda omuziikirako twagenda ab'ebibiina bangi n'aba movement ng'era tumutuuza twaveeyo nga tutandise n'omulanga nga waaliyo Silivia Namabidde nga w'amaanyi yali alemedde ku Mitiyana
nga wa movement nga w'amaanyi n'abakoba n'atugamba sirina ssente n'omukazi w'amaanyi nnyo n'omukazi mutya ne tumugamba tujja kutunda kati abo abajegera senga twakotogera n'abakooba temwali mulabye omuntu bazimba muzimbe omuntu akula bukuzi ne bw'owulira nti baagala yakulumye naye genda omuveetinge gwekola ekibiina ekikyo omuveetinge omuwe kaadi fe buli anaazanira mu kkubo ly'omwana w'emagere tujja mulya nga sumbuusa ab'amawulire ku sumbuusa bafiirawo ne soda pepisi ne kooko ab'amawulire mwagala sumbuusa ne soda pepisi ne kooko era ab'amawulire bw'omukyazanga ewuwo muwe bisumbuusa era in fact nanyiigana nnyo mu paalamenti wabeerayo bisumbuusa biba binene kati abaka ba paalamenti balina omululu babiryako ne balekaawo ate ne babisuula kasasiro kati senga bambi bisumbuusa ebyo temubirumako ne mubikuŋŋaanyiza ab'amawulire ne mubawangako n'abaka ba paalamenti nabo balina omululu ogenda mu kantiini yaabwe nga babirumyerumyeko ne babirekawo ne biba binene kisumbuusa ekimu kikukkusa nagaa kalesa bino babiwa bannamawulire ne babirya naye munne n'abaka ba paalamenti balina omululu bagenda babirumaalumako ne babirekaawo baba bakkuse edda naye banenamwe ab'amawulire ekintu kyotomaleewo tokirumako ezo sumbuusa muzituyambe sa tuziteeka mu Ssanyu Babies Home oba sa tuzitwala e Luzira oba ne tuzitwala buli media house ne tugabira ku b'amawulire naye abamawulire b'ojolo nga be bakuzimbye teweerabira nammwe muveemu obwalayisi nze njaga muveemu obwalayisi balayisi batya kulinnya bodaboda z'abafuukira bodaboda sebo wali ogirinnyeko sebo olidde gye wava ate abamawulire mumatira mangu olidde mukkiriza mangu olidde ekintu ne bwe kiba kibakwatako kati sebo sijja kukkiriza kujolo nga b'amawulire nga tuli ku mukutu gw'amawulire anti abamawulire muweddeemu kati munnammwe ono gwe baasibye mumanyi ebimufaako aliwa ono gwe baasibye nabbanja gwe tebannamusiba tebannabamusiba naye mwatuziza ku lukiiko mulwanirira bawandiise wujja yawandiise eriwa temutuuza press conference ate kati wujja bwe bewandiise press conference yaki nga tebannamukwata naye mwakivumiridde kakati baagala era naye zezimu zensonga ezalemesezza mu Sseggona okuweebwa kaadi naye zezamulemesezza ekimu ekyaweresezza Walukagga kaadi byabadde ebintu bibiri Walukagga ali loya eri ekibiina Walukagga amanyi nti Bobi Wine mukama we ate ekyokubiri Walukagga ne bw'olaba njagala omusiramula si munnanfuusi Walukagga yali ajja ekyengera yagamba njagala onure wanu term Mandela style era ne wano ayagala ekisanja eki kimu tayagala kyakubiri katwagala abantu abali dependable abatasagasagana abatakyukakyuka twagala abantu babeere nga Walukagga oyo gw'olaba bamutwalidde ssente n'azigaana waliwo yamuwaako obuwumbi 3 waliwo yamuwaako $600,000 waliwo yamuwaako $1,010,000 waliwo yamuleetera ddiiru y'eggulu bamuleetedde ddiiru z'eggulu Walukagga n'azigaana kati Walukagga tiketi ebadde emusaana emirundi 1000 ali loyo atali mu bunnanfuusi ate Walukagga kyayogera emisana kyayogera n'ekiro Walukagga kyayogera emisana kyayogera n'ekiro yajja ekyengera n'atugamba naye oba nkoze bulungi oba nkoze bubi njagala Mandela style njagala onure wanu term era Walukagga yeegobye yekka ne wano yasaba term egi term emu katwagala abantu abalinganga Walukagga mpulidde okwogera kw'abantu abamu nga beemulugunya era ndabyeko wano n'omukulu ngenda kumunoonyako ono yeesimbyewo Makindye West Haji Hajani Haji ono Makindye
Faruku Ntege nja kunenya ku kiwandiko kya Faruku Ntege kyataddeyo ng'agezaako okwemulugunya Ntege Faruku ng'alaga si mumativu ng'agamba nti nno oba oli awo omuntu gwe babawadde mu Makindye ate si gye yasaba yali yavaayo ate ne bamukomyawo agambye nti nno assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu kansubire nti nno mwenna mu mikwano gyange muli bulungi lunaku lwa byewuunyo nnyo e Makindye tubadde twategeka tonamenti nga mulimu ttiimu z'omupiira 5 ez'e Makindye era ne zivuganya nnyo okumala akaseera naye liifa ali ku finals n'alangirira ttiimu eteetaba mu lwokaano nti ewangudde enviiri n'agamba nti enviiri zituvudde ku mitwe. Are those new rules of the game from FIFA or FIFA? I stand to be corrected. I stand to be collected by funds from Makindye West constituency. Nagamba nti no, wait for more details from the organizers of the tournament tomorrow. Ndoza agenda kwemulugunya. Atujjeko obujega yo Faruku. Eyo family yabwe twagikeeta dda ba state agent. Eyo family yabwe mbi nnyo mwe muli Nabira. Family yabwe Nabira mwava. Family yabwe mwe yafumbirwa. Mwe muli Nabira, mwe muli Latifu Sebagala, mwe muli oyo. Eyo family bannanfuusi bazunga buzunzi. Obabo bayimira ku kigambo kyabwe. Awo bajoga n'obusiraamu. Muganda wabwe naafa ne bamuleka ku nsi wiiki namba. Aliwa yenna. Yaji Sebagala. Bamuleka ku nsi kumpi wiiki 3. Nze ne bwenfa kati nsula mu ttaka. Esawa zino ziri mukaaga. Nenfa kati nsula mu ttaka. Ne bwenfa ku ssaawa 10 nsula mu ttaka. Ne baani abamanyira obusiraamu mulabye ebikolimu by'obusiraamu bwe bibakola ebyo byafuuka bisiraamu mulabye ebikolimu by'obusiraamu bwe bibakola kati Latifu gwe gundi bakujjako hadithi Ntege abo banaddiira ba state agent Latifu mugende mukole ebibiina ebyammwe oyo abadde kakiiko k'ettaka mu KCCA be batunze ettaka lyonna oddimalawo obutale bonna kati oyo Ntege Faruku ayinza okuga nti enkya kusiiba n'osiiba lwaki nedda atavaako hadithi Ntege tavaako hadithi mu busiraamu tumuyita ayatu munafiki Ntege tasobola kuga nti enkya Idi musibulu kuko omwezi gulabise n'okkiriza bazunga buzunzi agenda atereze family zaabwe atereze enkayanya za Nabira ne gundi ne bbaawe Ntege Faruku bwatyo yemulugunyiza era ndoza agenda kutwala ngani abadde Wanuupu Wanuupu tabeerangako Wanuupu naawe ate waaki abo bazanya byabufuzi ba state agent tabeerangako Wanuupu n'olunaku n'olumu bamanyira na bumanyiizi ndaba balina ssente akole ekibiina ekyabwe awandiise ekibiina nga ye president party vice abeere Latifu Sebagala Nabira abeere ssaabawandiisi baleke tumanyira abo ndabyeko wano omukulu Mbabali Jude we Masaka ono nga yali meeya wa Masaka naye bwatyo yegatta ku NUP kuba yali muna DP suka kati najja naye ku mulundi guno abadde yasabye okukiikirira abantu abadagenda ewali Pastor Abedi Bwanika omunanfuusi kati naye avuddeyo n'awandiika nawandika bwati n'agamba the results of the vetting process of NUP flag bearers for parliamentary elections for 2026 n'agamba please accept my sincere congratulations to you and the entire National Unity Platform ngolo ayebaza president amuyoza NUP party for the successful conducting the vetting process of the party parliamentary flag bearers
for 2026. Again, I extend my best wishes to all who have been given the party tickets, for their success as they prepare to start the election campaigns. While in my case, the outcome was not what my supporters in Chimanya Kabonera constituency and I had hoped for. I believe in the integrity of the process and fully accept the results. To my campaign team, my dedicated volunteers, and every person who believed in our cause and supported me, thank you. Nagamantino, your tireless work and passion have been a source of inspiration. We may not be one, but I am incredibly proud of a campaign we ran together and the important issue we raised throughout my campaign for the party ticket. Nagamba, it's my hope that all of us who have lost, we will unite. Yes, Nagamanti Kanchidem. Again, it is my hope that all of us who have lost, we will unite to support the successful flag bearers to win the parliamentary seats for the party. Bwato nasigala nga yebaza President Robert Kyagulanyi Ssentamu nasako omukono Judy Mbabaali mu bufunze katola ba Judy Mbabaali ate yali kaleko engo mu byomweru yali kaleko ngo mu byomweru ate Judy Mbabaali ge mazima senior mu byobufuzi niye abadde tasobola kuwangula Abedi nze nakagenda emirundi egi wabadde ne muganda wange bamuyita Lubya Hassan ne muganda wange abadde tasobola kuwangula Abedi era muganda wange tasobola kuwangula Abedi ate bonna era bazze bamwesimbako omuntu yenna asobola okuwangula Abedi bamuyita Kisekka gwe bawadde tiketi nze nakagenda emirundi egi era nayita muganda ne muganda nti muganda nkubuulire nti abantu tebanna bakumanya mu Kimanya wagize ku bwa kansala muganda wange n'agaana nenva ne ku mikutu gye Lubya Hassan abadde tasobola kuwangula kaadi ne Judy Mbabaali sitamunnaffe abadde tasobola kujja obuwanguzi. Judy Mbabaali muliivu y'omu ku balooya b'Abakatoliki abatendeke era Obukatoliki bw'oba obusumbuye bukusindikira Judy Mbabaali y'omu ku balooya abatendeke abawolereza Obukatoliki musajja wa kitiibwa aludde mu byobufuzi naye si muganzi nnyo abadde tasobola kujjayo tiketi ya Nuupu ku Abedi. Abedi oyo yagenda n'akola ekintu kimu n'afuna gavumenti n'emuwa emmwanyi n'azigabira nnyo abantu ate ne zidda bulungi emmwanyi ne zidda bulungi. Nze ŋŋenze kabonero emirundi egi emirundi esatu nga nkola lisaaki naye ng'amaanyi gonna gandaga gali ku Kisekka ku gulawundi kwali nnyo aluddeko ku gulawundi yategeka buli mipiira gyonna n'agiwanguza abaddemu n'akasente ate aludde mu Kimanya kabonera ate alina obwagazi bungi nnyo era muganzi nnyo era n'Abedi abadde asabirira bamuwe Hassani oba bamuwe Judy. Ensonga eno y'okukwata Zaala Luyirika ne bamutwala mu West Shamani ne bamuleka ono mu Central wabadde ku kyombako omukyala abantu era bakyogeddeko ne bagamba nti ate kati ate no gye yava n'agenda eri ate kati bamukomezaawo ng'atodde abadde asaba eri nga tebireka byanjawulo bijja bitya abantu baffe batuggyeko obutamanya ekibiina ky'ebyobufuzi kiba ne missoni zaakyo buli kibiina ky'ebyobufuzi kiba ne missoni zaakyo
kiba n'ebigekyo ebibiina tubiraba nti byejja ku ground ebikola risaaki nabyo byesigaliza risaaki owaazo togawuligwe bijjayo eri kimuleeta kati ekibiina kya Nuupu nga bwe kyasazeewo nti Zahara asaana Makingi era abadde asaana Makingi Zahara akulidde Makingi Zahara azaaliddwa Makingi Zahara yafumbirwa Makingi bizinesi za Zahara zonna ziri Makingi anti bagamba bwe kibanga bwe kityo atulwa kiruli yavaaye Makindi ajje Kampala anti ekibiina kyali kisazeewo ne kimulaba mu Keno kati ekyagenze nga bakijja kulokuba nti ali speaker ne kimulabako Keno kati bagenze okwaba ne bapima era ekibiina okumanya kigezi kirina n'abalala bekitawadde kaadi ne kigaa tukyava tukyabatunulamu tukyabeetegerezamu tulabe nammwe abaagala bino bya Nuupu olaba nange atagiyingira nga sisobola giwa mateeka kuba nange ndi bweru wa Nuupu siri memba wa Nuupu kati Nuupu sigiwa mateeka mumukole ebibiina ebyammwe mulonde be mwagala bino Nuupu yakoze ebyayo gwawulira nga tewamatidde vetinga ebibyo gwe vetinga ebibyo bino byabadde bya Nuupu kati gwatamatidde vetinga ebibyo gwe vetinga ebibyo Zahara omuzze mu Kampala obusungu nga bungi nedda abatuufu kumanyira bumanyizi gwe vetinga ebibyo okutandika ne kaakati Zahara omuzze e Kampala gwe vetinga ebibyo Sseggona omuzze e Busiro gwe vetinga ebibyo hulidde n'ebino byabadde bya Nuupu nange kenyini ndi muwagizi weruwisha kuba siri memba wa Nuupu sifunanga kaadi sigiyingiranga nange ebya Nuupu mbitya mbibeera bbali siringanga Makolo Kavuma efulu memba mu Nuupu nenze siri fulu memba ndi weruwisha bakubako dipono beating ne spraying osobole okuyingira obutereevu nkyetegereza bakujja mu FDC nkyetegereza nange nyinganga Joshua enkwata mpola wetaaga okukubibwako pano beating and spraying bakujja mu FDC oyingire NUP butereevu nkyetegereza kati buli awulira nti Zahara abadde asaana Kampala vetinga n'ekiro kya leero gw'omuwe Kampala yo Nuupu yamuwadde Makindi gwe vetinga kati bw'owulira nti Sseggona yabadde asaana e Busiro vetinga ekiro kya leero gwe Sseggona omuwe Busiro yo Nuupu yagabye ani Walukagga gwawulira nti baagala abadde alabika bulungi baagala emmanga gwe mu betinge omuzze Emitiyana yo Nuupu yagabyeyo Nabbosa bw'ojoogenye ensanafu ate totuulamu ntuule Nuupu kyeyakoze kyekyo okujjako nze Nuupu wendaba we yatomeddemu akatonotono yatomedde Bukoto South yawadde Akimu Kizza tasobola kujjayo kaadi Akimu Kizza tasobola kujjayo kalulu kulwaki talina maanyi gasobola tosobola kuyita ku Mbabbaali Haji Mbabbaali Haji Mbabbaali alina ssente empya n'enkadde tosobola kuyita ku Julius Sentamu oba ani yali asabye n'oyo Julius Sentamu ne bawo n'omulala babadde abantu nga bana aba NUP naye Akimu tannatuuka Akimu NUP yatomedde Akimu Kizza tasobola kujja na buwanguzi muliza ka vidiyo kano naye wasigadde kyekyo wasigadde kyekyo naye Akimu Kizza tasobola kujjayo buwanguzi ne wane Kampala yaddukawo nga talina kyakoze adobonkanyizaawo ne Kampala wano wabadde nga kansala adobonkanyizaawo olidde obutiko bukonye nga tosaba ebijanjaalo obutiko bufa n'omukka
obutiko n'abalina amaaso amanene ng'agakanokeza Besigye n'eriryo lijjiisa obutiko oyinza obutunuulira ne bujja obutiko bo bwagala bbugumu na kiriroliro kati eriiso lyo tolaba nti ddene olitunuulira obutiko ne bujja kati obutiko bulemye nti ate baleeta ebijanjalo byofumbisa n'endebe omukaaga kati Akimu kizza wano wenyini yaddukayo buddusi nga talina kyakozeewo eri ekyamuddusa wano nga talina kyakoze nga tasobola kuddamu kuwangula ng'ate omutwala Luwengo gy'atabeera Hakimu Kizza oli mukwano gwange ne tosobola kujjayo wiini Luwengo. Owaye wangambye wabadde ku Jinja Road olunaku lwajjo wangambye olengedde emmotoka z'ababaka batafunye kaadi nga bakomawo emisinde kuba jjo pulezidenti yabadde Jinja eyo mu kutongoza manifesto. Ababaka n'abalabi bane emmotoka katono zitta abantu nga bakomawo emisinde ne ku bitala bayitako buyisi bana ababaka mwatoswaza ate nze nakugamba juzi naye nga tugenda kulaba kapa zigenda kusigala mu kibiina emisege gigenda kudduka Bobi Wine yakaabye yasigazza kapa emisege ne gidduka kapa bwezaala abaana ezaala abaana 8 kati bwe batandika okuba kapa yeekweka emmanju n'ekaaba ng'engo kapa bw'ereekaana ng'engo kapa zisigalawo emisege gidduka tegidda era kati emisege gyadduse kyovula nti gyaleese emmotoka nga giyita ne ku bitaala egyo gyabadde emisege ebitaala bakuba bayitako biyite ampusi baazikubye bukubi egyo gyabadde emisege tezaabadde kapa baneka neebazeeko abantu b'eddinda bane neebaza abantu b'eddinda bayitayo ddinda jinja dinda idinda bano olusoga ndwagala bane neebaza abantu b'ejjinja bane neebaza abantu b'eyiganga bane neebaza abantu bayitayo bukalagi bane neebaza abantu b'e bukalagi be basoose okulaga Bobi Wine omukwano omuntu yabadde bukalagi omuntu yawerekedde Bobi Wine paka ku Nairo bane neebaza abantu b'e bukalagi bane temujjanga okwo mwayaniriza omwana wattu mwakoze matendo walabye omuntu bali balina ssente ffe tulina abantu era twayimbye akayimba tulina abantu tulina abantu tulina abantu mulina ssente 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 tulina abantu tulina abantu bane tulina abantu bane neebazizza abantu b'ejjinja ye leero aliriddawa leero agenda kubeera Buwenge ne Kamuli Buwenge ne Kamuli kulwaleero owa sisita we owa mukulu we Kadaaga Kamuli Kiggwera leero bane Kiggwera Kamuli Kiggwera Kamuli ate oyo mukulu waffe oyo baba waffe Kadaaga bambi tujja Kamuli tubasaba okwaniriza okw'amaanyi n'akajanja n'akatinko tujja Kamuli era bani mutuyamba ne mwaniriza mu lujjudde mu bungi nga bwe mwakoze eddinda twasiimye mukwano gwo Zambaali yafunye kaadi Big Eye amaziga ali mu maziga mayitirivu nnyo Big Eye abadde alimba Big Eye abadde tasobola ne kujjayo wiini naye ng'akoze nnyo Big Eye abadde tasobola kujjayo wiini kyenage nti ekibiina ky'ebyobufuzi kiba na ambition kyeki ambition ebiruubirirwa kiba na ambition first kati tosobola kugatta Big Eye wadde muyimbi mpozi yayimba Sula Indicator waliwo akalaka yayimba ebiseera ebyo mikono juu agira awanika emikono juu akyabulamu ate Big Eye abadde asaana bwa kansala abadde tannatuuka ogira Sula Indicator n'emikono juu
ojja oyimbayo n'obuyimba obulala. Big Eye abadde tannaba ne Zambali omulaba yasinga eddoboozi eddene mu Uganda, yasinga eddoboozi eddungi mu Uganda. Omulaba ali full package. Teyeetaaga panel beating and spraying. Teyeetaaga panel beating and spraying. Very good nannyonnyolanga ggwe. Zambali teyeetaaga panel beating and spraying. Ali full package. Zambali abadde asaana ate atobye n'ensi. Zambali congratulate. Tukuyozaayoza. Golooza ki ekisinza okulwisa okuta kaadi? Ekisinza okulwisa tubadde tukiwagira nnyo. Tubadde tulina bye twetegereza. Oba badde balina bye beetegereza. Era kyobola nti kaadi ezisinga buli we baagigabye kati baagigabidde omwana we wa Kiso. Ono asinga obulungi mu Uganda omukyala. Aliwa? Naluyima. Naluyima. Naluyima ebadde emusaana. Kati bw'ogizza ku Kawalya, Kawalya ebadde emusaana. Bw'ogizza ku Walukagga, Walukagga ebadde emusaana. Bw'ogizza ku Ronald Ssemaganda, kali akavubuka kabba essimu. Yabba essimu. Bamuwaayiriza. Yabba essimu yagisasula obukadde 35. Era byakuwaayiriza simu kye obukadde 35. Anti bamutwala mu kkooti n'okuliyirira n'ebiseera. N'oli ssente zayononedde mu musango. N'asinga ennyumba ya nnyina ku looni. Kali akavuka kadde kayaayi juzi awo kaali kaze ku vetting nga lwo Muganda nge bamuyita Kamoga. Avuga taxi ku Nabulagala stage. Najja amukwata yamuwola $8,000,000 aziremedde. Kali akavubuka kadde kaswaza ekibiina kabadde kayaayi ennyo. Kali tekasana kibiina kali ya kibiina era tuwozaayoza sino banne ab'ebusiro mwafunye ekyapa mu mannya gaakyo. Oyo bamuyita Ssaabagabi, Ssaababasale, Ssaabasomesa, Ssaabamasomero. Ssemaganda bamuyita Ssaabagabi, Ssaababasale, Ssaabasomesa. Era yalina nannyini Namuŋŋoona High School. Alina n'essomero liri Mpigi. Ssaabasomero. Twalese Ronald Ssemaganda. Ronald Ssemaganda tuli naye 100%. Era abanupu twabeebazizza. Nkutwaliwo walala. Gundi yafunye kaadi wadde ali mu kkomera. Waayisa omufumbiro. Yemusaanye. Yamusaanye. Era ne bwana bamulemedde ajja kuwangula ali mu kkomera. Asobola okuwangula nga ali mu kkomera. Twagala balagako. Ne bwana bamuganya ajja kuwangula ali mu kkomera. Tujja muwanguza. Waayiswa ne bwana aba akoze atya tujja muwanguza nga ali mu kkomera. Twagala balagako. Ekyo kyansanyudde nnyo. Waayiswa ajja kuwangula ali mu kkomera. So ebisigadde byonna byatambudde bulungi. Mpozi Owamba Baali yokka watambudde obubi. Naye wasigadde watambudde bulungi. Kati Mukasa Alozias. Mukasa Alozias. Naye Mukasa oli mukwano gwange ne gwakusinga. Ku lwaki? Mukasa ali ku BBS. Kagunja ako nkalina ne mu ssimu yange. N'ayogera nti kaadi yagigula $9,800,000. Nga yabyogera ebya ddala. Yabyogera akantu kalina ne ku ssimu lwakuba obudde bugenze nali kanyonyeza nenkakuteerako. Yali ku BBS telefayini. N'agamba ye kaadi abantu baleke mubeeba, baleke muteeka ku station, baleke mukangakanga ab'erubaga. Ye kaadi ye yagula ngule $9,800,000. Abadde afaayo mu bya Nuupu n'endowooza ekyo kyanyiiza abantu. Baagiwadde Uginiya. Nassolo. N'abalungi. Nassolo yalungiwa. Ate mugagga mumanyi? Mumanyi. Nassolo yalungiwa. Teyeetaaga panel beating and spraying. Bane Katonda yakola Nassolo. Uginiya. Uginiya n'erinnya oliwulira.
Ujiniya. Yeah. Walayi n'erinnyo liwulira Ujiniya ndyagala. Ujiniya. Lyemuvugira bulungi Ujiniya. Ate muntu wa ssente. Yes. Muntu musuubuzi. Muntu wa apartment. Ate muntu w'Emmengo. Ate muntu w'Erubaga. Muntu w'Ekereziya. Era nze mmanyi Oweekitiibwa Peter Mayiga. Ndowooza teri kaadi gye yasanyukidde nga ya Nassolo. Muntu w'Emmengo nnyo. Muntu wa Buganda nnyo. Era ndowooza bwe mba siwaayidde Oweekitiibwa Peter Mayiga ayinza okuba nga ali mu masanyu. Yasanyukidde nnyo kaadi ya Nassolo. Era wateekwa okuba nga wabaddewo enteeseganya wakati wa Bobi Wine ne gavumenti y'Emmengo. Enteeseganya ziteekwa okuba nga zibaddewo emirundi n'emirundi. Tukuyozaayoza Ujiniya Nassolo. Naye twagala okolera abantu. Ekisooka oli Mukatoliki nnyo, oli wa Buganda nnyo, oli mugagga nnyo. Kolera abantu. Kolera abantu. Erubaga wajjudde ebizibu. Emyala mingi. Si gwe ogenda okukola emyala. N'olina okuloobinga n'okuteeka gavumenti ku nninga. Ensiri nnyingi. Era omuntu w'Erubaga omulabira ku nsiri. Buli gw'olaba ensiri gwe zirumyerumye mu feesi ng'omanya ava Rubaga South. Omuntu w'Erubaga omunyoonyeza ku nsiri. Naye ekizibu ekya kibalina mu Rubaga South Kabowa tebalina toyireeti. Bagenda mu buveera. Balinga bwe Nakiwogo. Nakiwogo ku kizinga ku nnyanja Nakiwogo. Rubaga South ye wasinga sewage mu Uganda yonna. Mukyala Nassolo kino nkikuloopera mbaddeko mu KCCA mu Solid West. Mbaddeko mu Buyonjo. Toilet abantu b'e Rubaga South tebalina toilet era be bakyasinza okuta sewage. Lwaki tebasima toilet kubanga Rubaga tumanyi nti abantu abalimu balinamu ku ssente. Ne wali amayuuni mangi emyala. Lukyamuzi mwe yaddukiranga. Rubaga South ekizibu kyeyina mukyala Nassolo tebalina toilet. Abantu mulina basimisa toilet. Abantu bapangisa ennyumba mu Rubaga South nga tekuli toilet. Abantu b'e Rubaga South ekizibu kyabwe toilet. Ensiri omuntu w'Erubaga ne bw'aba akuyitako kasola bango oli ajjudde ensiri zaamulumye. Omanya nti owe Rubaga South. Omanya abawe Rubaga South. Abawe Rubaga South. Rubaga South mwe muli Ndeeba, Nsiike Zone, Butaala, Tomusange, toilet zaabula mu Ndeeba. Olidde. Mu Ndeeba tewali toilet. Mu Ndeeba teri toilet. Era kansala Lusembo n'omubaka ze ekizibu kya Ndeeba toilet na kasasiro. Toilet tebalina toilet. Abantu b'omu Ndeeba gye mujja kutandika n'okuwunyirira abantu. Olidde. Mufune toilet. Kale. Tebalina toilet. Ekyo kikulu nnyo. Ate omukulembeze abantu mubasimise toilet zibeere za buwaze. Omuntu yenna alina okuba ne toilet ya buwaze. Kizikompalusale. Teeka. Muleke kujinya abantu nti mulonzi. Ne mu Ndeeba teri toilet. Era mu Ndeeba okunyonya toilet obanga anyonya golodi. Nga bwe kiri mu Rubaga North wajjuddeyo nnyo loogi. Rubaga North wajjuddeyo nnyo loogi. Loogi mpitirivu agikawalya mubuulire ku bantu basiba mu kwepiikya. Loogi ziri e Kasubi mu Kibizzi. Loogi ziri e Kasubi mu Kibizzi. Eno bwe bali embizzi, eno bwe beepiikya. Ulide loogi ziri e Kasubi mu Kibizzi omanyiyo. Ova ku bitaala oba akava ku bitaala. Obuyumba obuli awo bubi ennyo bugeto. Mwe batunda embizzi empitirivu bayitayo Kasubi mu Kibizzi. Bali embizzi bwe beepiikya. Loogi mpitirivu nnyo mu Rubaga North. Ezaagala okukendeezebwako. Abantu mu kifo ky'okukola basiba kwepiikya.
n'ebbaala nnyingi nnyo mu Lubaga North. Abantu batamiivu. Kati gendako mu Kibizze Kasubi. Abantu basuze banywa, basiiba banywa. Bane wabeewo n'etteeka ekkakali. Omuntu omwenge atandike nga gunywa ssaawa 8. Naye abantu b'omu Kibizze Kasubi bakeera omwenge. Neno wansi mu zone 7 mu Kiwunya. Mu Kiwunya batunda enguuli. Baleteyo omwenge guno guwalagi. Ebagutikkulira mu Kiwunya. Banne muyambe abantu tuve mu byobufuzi. Kale toyanze nnyo toyanzege njagala kutegeezaako Bulwadda Real Estate. Bulwadda Real Estate batunda amayumba ku ssente ensamusama, amayumba ag'omulembe, amayumba amalungi, amayumba musobola okubeera ne famire yo ne mwegazaanya ne mubeera nga mweyagala bulungi nnyo. Soba kugamba nti enteekateeka weeri. Ennyumba eno eba ya bisenge bisatu, eri self contained, nnyumba nga ezimbiddwa ku mulembe guno gwennyini oguliko, ng'ate ebisenge binene bulungi nnyo, ena space bulungi nnyo, osobola okweyagalira n'abantu bo n'owummula. Kati nkubiriza bannanga abantu b'ebweru bamuva Bulaaya mwagenda okupakasa, naye mbagamba ekintu kimu kyokka nti bw'obanga opakasa akasenteko kkiriza oleme kkono naboono nyina kalya buli, akkiriza gula ennyumba yo mw'osobola okujja nti bw'oba ozze eno kuwummula ennyumba yo nga weeri ogiwummuliremu. Ne tulabye ennyumba muva Bulaaya nga ajja ate n'asula mu loogi. Lwaki oba osula mu loogi ng'osiiba okola osula okola? Noonya ssente, genda mu Bulwadda Real Estate ogule ennyumba ku ssente ensaamusaamu. Bagamba nti nno ennyumba eno ya $907. $907, naye ng'osooka n'osasulako registration fee, osasula registration fee emitwalo 50, ne deposit $39,000. Ensonga ne ziba nga zitambula bulungi nnyo. Nja kuba nyongera okubuulira enguudo ez'enjawulo estates ezo kwe ziri. Eyamba abantu b'omu Lubigi n'abatwala e Busunju n'abagulira ettaka n'abazimbira n'ennyumba. Bulwadda ebyo byakola bikola ebyo. Naye lwakuba takwata ssimu yange. Essimu azikwata, ndowooza tagina mu yiyo mu ssimu ye. Yange agirina mu ŋŋambire kyakwate ku ssimu yange. Kuba namwebaza nnyo. Abantu b'omu Lubigi be baasenda yabagulira e Busunju yiika nga 3 n'abazimbirako n'ennyumba. Yabadduukirira, yakola kya bbeeyi nnyo. Ne mu ŋŋambire nze kyemuvunaana akwate ku ssimu yange. Essimu yange tagikwata. Mulanga sebaguwulidde. Kutuuse. Haji Bulwadda nkutumidde nnyo. Seba abanaaba mukuuma. Buli mmotoka ey'akabi ogisanga ne Bulwadda. Ajja nnyo okutukke n'alyawo emmere. Ajja n'emmotoka nga 5. Buli mmotoka ey'akabi erimalidda ogisanga ne Bulwadda. Anyirira. Nnyo. Alinga nga asula mu ggulu. Kale genda mu Bulwadda Real Estate ofune ennyumba y'omulembe guno ku ssente ensaamusaamu, ensonga zibeere nga zikutambulira bulungi nnyo. Haji waali tujja kubatongera, nja kuba nkuwa ennamba zaabwe ez'essimu nzisomewo wano. Bannaffe bamuva Bulaaya okuba direct wali wonna oyogerezeganye nabo, ennyumba osobole okuba nga weefunira ennyumba ku ssente ensaamusaamu, oganyulwe muntu yo zo, kubanga buli muntu yina kimukeeza kitukeeza okukola kubeera bulungi, kusula bulungi, kulya bulungi, kwambala bulungi. Kati ebisookerako teko kubanga obikoze, obirina essaawa zino, oyambala bulungi, otambula bulungi, muloko otambulira mu ya SC, onywa bulungi, oyambala bulungi, naye kati kyobulamu kimu kyokka kusula bulungi. Osule bulungi nga tosula mu nnyumba eyiyo. Genda mu Bulwadda Real Estate osobola nga ensonga zonna ozikwasaganya bulungi side yaabwe. Namba z'essimu nja kuba ntandika ozikuwa omulundi oguddako awo, osobola okuba nga okuba direct, naye kati nkutegeezeza nti Bulwadda Real Estates weeri nnyo okuba nga ensonga ezitambuza bulungi nnyo. Ssebo tumaliriza. Empozi akasembayo kagende mu KCCA. Waliwo omukyala akulira ba layisinsi e Lubaga. Bamuyita Eta Apoloti. Bane mukambwe nnyo. Ebyakola tebitegerekeka. Akyusiza abakozi mu layisinsi mu lugwala ogutali musango. Naye oba mu layisinsi ayaga kuteekamu balugwala banne. Ne munange mukyala Eta tuyambe. Layisinsi zijja kukulemerayo. Mukambwe alinga nga yitira yeematira okukamala. Ate abalugwala oba bwe yagala okuleeta, abalugwala bamanyira kutunda njeyo.
gwe mulimu gwa busebu si kyekyoka Eh. akatumaliza batunda njiyo na biwempe si kibi si kibi gwe naawe zitundeko zeetikkeko ziwulire bwamutyo bwe munafuya abantu gwe naawe zeetikkeko gwamanye enjiyo bwe zimenya gwamanye ebiwempe bwe bimenya bivamu sente bewaani bivamu akasente genda mu kitooge Busega nange wannangira ensawo emmenya naye mba ndi mukuweereza ggwanga naye gwe wenkana omulugwala n'etika ekiwempe mayiro 10 olunaku lulamba bambi ebiwempe bibamenya era nina mukwano gwange bamuyita Onzi Peter alina nkulabyawo omuwagizi nnyo wa gavumenti naye yadduka Arua ulidde aweza abalugwala baagala nnyo Mwai Museveni baagala nnyo Mwai Museveni nga mubeetisa biwempe nangi eyo bambi beetikka ebiwempe bibamenya anje mbadde nkugamba nti oba munagwo mulimu nawe byetikkeko biwulire tweyanziza gye tweyanzeege mbadde ne New Isima Lubega ekibibi ennaku zino mukambwe mukkota kyasaaga akkiriza tumalirize wano agengenze Geoffrey Mayanja era nga njagala kutegeeza akasembayo nti akalulu kawezaala luyirika Makindye West 2026 azze mu Makindye West banaffe Makindye West tukkiriza nti zaala luyirika ageri gyabadde mu KCCA nga olukiika lukubiriza bulungi okumala emyaka 5 nga waali ate nga muna NUP mukyala mukozi kale tugamba nti nno 2026 Makindye West zaala luyirika bamuzala kibibi taata we yali mugagga nnyo nga tumwita meeya yafa mugenzi bamuzala kibibi mwana w'ekibibi mwana wa kaalo naye ng'ate mutuuze w'e Makindye ne mwana w'ekibibi product of kibibi ne bumulaba nfaayo product of kibibi mwana w'ekibibi mwana munnabutambala mwana nzaalwa y'ekibibi bana ab'ekibibi mwenna nga muli Makindye omwana w'oyo tumuleese amina tweyanza nnyo tweyanzeege tukwagaliza kaseera akalungi weeraba